omuntu ali wansi w'emyaka 18 takkirizibwa kunywa mwenge. Newankubadde gavumenti ekkiriza buli muntu yenna alina obusobozi okutandikawo ekkolero ly'omwenge, ate waliwo abamu abatandise okugucupula nga tebagoberera mateeka, ekintu eky'obulabe ku bulamu bw'omuntu nga kino kisinze kweyolekera mu abo abakola omwenge gwa walagi. Kimanyiddwa nti omuntu yenna nga munnamakolero, ebyamaguzi byonna byafulumya biteekeddwa okubaako obubonero bw'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo ki Uganda National Bureau of Standards ssaako n'ekitongole ekiwoza ky'omusolo ki Uganda Revenue Authority. Kyokka kiraga nti abamu ate ebiragiro bino tebabitadde mu nkola. Omukwanaganya w'ekibiina ekigatta abasogozi b'omwenge ki Uganda Alcohol Industry Association, Fred Okiria, agamba nti bw'otunuulira omwenge oguli ku katale tegwenkana na kampani ze balina mu kibiina kyabwe, kale nga kyeraga lwatu nti zikulira mu bumenyi bw'amateeka. We are encouraging members to come and register such that we avoid such kind of practices that can generate unfair competition. This is not allowed. This is 100 ml. Government banned it, and the minimum packaging is now 200 ml. Joseph Ndawula, omukugu mu kusogola omwenge, agamba nti bantu bangi batandise okwenyigira mu mulimu gw'okusogola omwenge, kyokka nga tebagoberera amateeka omuli n'okukozesa amannya ga kampani endala. Zibeera registered era zigendera emitendera egya UNBS. Products zaabwe zikebererwe zibeere certified babe nga bakolera mu mateeka such that product yaabwe tejja kuleeta buzibu bwonna mu industry yaffe. Ono asabye bannayuganda okwekenneenya omwenge gwe banywa. Akabonero ka CUMAC akabonero ka UNBS ak'omutindo akategeeza nti omwenge gwe gwakola ki gwakeberebwa ne guba certified. Bw'otakalabako manya nti tonywa. Essaawa yonna bw'ofuna obuzibu oyinza n'okufa era kyali kibaddewo. Omwenge oguyinza n'okuziba amaaso. Mu kwogerako n'omwogezi w'ekitongole ky'omusolo mu ggwanga ki Uganda Revenue Authority, Vincent Seruma ku lukomo lw'essimu atutegeeza nti tewali kampuni ekkirizibwa kufulumya ebyamaguzi nga tegoberera mateeka era n'azirabula. Kati omuntu yenna asangibwa n'omwenge gwonna katale nga teguliiko siiru aba amenya mateeka, era bwe tugunaagukwatako omuntu oyo tusooka tubala omwenge gwonna gwe yali akoze nga talina siiru eyo eya URA BBS nga tumusasuza omusolo gw'alina okusasula, ate ne tugattako n'engassi ekubisaamu omusolo ogwo emirundi ebiri. Kati mu bwangu ennyo ndowooza aba asasula omusolo emirundi 3. Osiano Mukibi, BBS, Ageesigika mu ddiiro lyo. Otyo omuwandiisi omu yagamba nti omukulembeze yenna okufuuka ow'amaanyi mu nsi tekiva ku buyinza bw'alina, wabula kiva ku bwagazi n'okuyaayaana kw'alina okuteekateeka abalala abanaamuddira